Kwebaza Katonda olw'olukuŋŋaana olw'omwaka guno ate era n'olw'omulamwa. Omulamwa guno ogwogera mu konferensi yaffe ey'omwaka ku buweereza obwawufu. Obuweereza obwawufu. Nzikiriza nti bannange abaasoose wano baayogedde ne basekula ne bakuŋŋunta ne bawewa ne bakakasa nti tutegedde kiki kibategeeza obuweereza obwawufu. Omusumba era omulabizi waffe Magezi yampeereza ka message nga kagamba nti ate mu Luswayiri bakiyita batya, ne mugamba nange ngenda kwebuuza kubanga ekyo nali sisobola kiteeka bulungi mu ngeri entuufu. Ne neebuuza ku Baswayiri mikwano gyange abali e Tanzania ne bakimbuulira, nange nenkimuwa naye wano sikirabyewo, simanyi we yakiteeka. Mbadde nali ndowooza nti nakyo kinaabeera kati n'olw'ensonga eyo olw'okubanga tekiriwo Oluswayiri teruliimu, tujja kwogera 12 ebiri wano. Mukyala Ndyanabo abatumidde, erinnya Patrick Ndyanabo nga bwe muwulidde, mukyala wange abatumidde aŋambye mu butuufu kubanga mulese yeebase. Nze ntegedde nti bwe naasimbuleeyo eringa abantu bagolokose nja kutuuka eno nga gyamwakutte. Ne ngamba kanzije nga mukyali naye mugambye maama nti ngenze saagala kubalima nti mulese afumba caayi mulese awumudde mune kati yagolokose. Nangamba abooluganda bandabiri bannange mwe mumulaba nga mugamba yatugamba abatumidde mu linnya lya Yesu. Njagala olwaleero tutuulire ebyawandiikibwa Katonda byatuwadde, tukkirize ayogere naffe. Ebyawandiikibwa bino byasinziira mu kitabo eky'Abassekabaka, naye olwaleero njagadde mbegaye ngenda kubeera bwenu naaza kwegendesereza munonga tindaagambe bingi ng'okunaagambire buli omwaka oguwire nkagamba munonga bwire bwandaba erizoba nazagamba bice konka byabigambo byatanga tino kindi ekitugenda kugamba n'ekigambo kya Mukama. Ngenda mubikule mu kitabo ky'Abassekabaka ekisooka, 1 Kings chapter number 22 verse 7 and 8, 13 to 14, 16 and 18. Muwulire Abassekabaka ekisooka 22 7 okutuuka ku 8, olunyiro lw'13 okutuuka ku 14, olw'16 n'olw'18. Ezo njagala tuzisome, ebirala bijja kugoberera. Bassekabaka ekisooka 22 ngenda kusoma ennyiriri nga bwe nzoogera. Bwe wabeerawo asinga okusoma Oluganda naye njagala akikola. Baye Musumba Nwanyi. Naye Yekosafaati n'ayogera nti tewali wano nate nnabbi wa Mukama tumubuuze. Kabaka wa Isirayiri n'agamba Yekosafaati nti waliwo nate omusajja omu gwe tuyinza okubuulizaamu Mukama, Mikaaya mutabani wa Imula, ne mukyawa kubanga tandagula ngako birungi wabula ebibi. 13:14. Awo omubaka eyagenda okuyita Mikaaya n'amugamba nti laba nno ebigambo by'abannabbi bibuulira kabaka ebirungi n'akamwa kamu. Nkwegayiridde ekigambo kyo kifaanane ekigambo ky'omu ku bo, oyogere ebirungi. Awo Mikaaya n'ayogera nti nga Mukama bw'ali omulamu, Mukama ky'anaŋŋamba ekyo kye nnaayogera. 16 ne 18. Awo kabaka n'amugamba nti naakulayiza emirundi emeka oleme okumbuulira ekigambo n'ekimu wabula amazima mu linnya lya Mukama. Ekigambo mazima njagala okibeereko nnyo kubanga tugenda kukiremerako. Weewaawo. Ekigambo amazima njagala okibeereko nnyo kuba tugenda kukyogerako. Katuludde namu. Awo kabaka n'amugamba nti naakulayiza emirundi emeka oleme okumbuulira ekigambo n'ekimu wabula amazima mu linnya lya Mukama. 18. Awo kabaka wa Isirayiri n'agamba Yekosafaati nti sikugambye nga taalagula ebirungi erinze wabula ebibi. Lekerawo tweyanziza nnyo taata. Ennaku zino nagenda n'enkaluubirirwa nga ndaba nze omubuulizi bampadde amazzi ng'omuvunuzi tebamuwadde
nempulira mu binengamba mugalike bwe tunafuna n'ag'omuvunuzi nange munampa kati ntera okulaba nga abantu bakubira abasumba mu ngalo. Njagala tukubire omusumba waffe mu ngalo yasomye ekigambo kya Katonda, ekyo tukikoleranga ekisa, asomye ekigambo kya Katonda. Nze ngenda kubeera kubanga nze ankungulidde ngenda kusa sebo tweyanziza nnyo. Ebigambo bye tuwulidde wano bye byakola omusingi gw'omulamwa guno, obuweereza kulazeewo kale naye a distinct ministry, obuweereza obwawufu. Muzikirize mbaweeyo ebyafaayo bitonotono ku nsonga eyo, mubiwulirize era mubigoberere. Njagala kusooka kubagamba kino nti ekitabo kino ekya Bassekabaka ekisooka essula ya 22 eri mu kitundu kinene nnyo nga kitandikira mu ssuula ya 18 ey'ekitabo kye kimu. Kabaka gwe bayita Akabu nga yafuga Isirayiri, ne nnabbi gwe bayita Eriya nga mwali, era tujja kukizuula nti kirimu bannabbi bano, mulimu nnabbi Eriya, mulimu ne nnabbi ate gwe bayita Kanani, mulimu ne nnabbi Mikaaya. Naye kati we tugenze okusoma wano woogera ku nnabbi Mikaaya. Weewaawo bigamba bwe biti nti ekiseera kyatuuka abantu bano mulaba bwe musoma mu ssuula eya22 olusooka mujja kubeeramu ekyalo kye bayita Lamosi-Gireyaadi. Lwaki njogera bino? Njagala mwetegereze kye tugamba ku buweereza obwawufu kye kiyinza okutegeeza eri obulamu bwaffe leero. Ekigambo kye bayita Lamosi-Gireyaadi kyali kibuga nga kabaka w'e Bwasuli gwe bayita Benikadadi yakisikira ng'akijje ku kitaawe, nga naye kitaawe yakimba ku Isirayiri. Kanziremu, kabaka Benikadadi ow'Abasuuli abalabe ba Mukama yali yasikira ekibuga ekya Lamosi-Gireyaadi, kitaawe kye yali yanyaga ku Isirayiri, kwegamba gaali matwale ga Isirayiri. Bakabaka nga bwe balwana, kaakati kabaka yalwana ne Isirayiri n'atwala ekibuga ekyo. Taata wa Benikadadi kiseera ne kituuka bw'amala okukimunyagako, daba Benikadadi Katonda atandika okulwana n'abantu aba Isirayiri olw'obulamu bwabwe omukyamu. Sebo omulabirizi nsanyusa okulaba, atandika okulwanyisa abaana ba Isirayiri olw'ensonga enkyamu. Naye kaakati we twogerera tuli mu mulembe gwa kabaka gwe bayita Akabu. Kabaka Akabu olunaku lumu Benikadadi nga amukolako effujjo, ng'amutumira ababaka ng'amugamba buli kirungi kyonna ekikyo nkyetaaga. Jjukira ekibuga yakirina, ekibuga yakirina, naye buli kirungi ekisigaddeyo nakyo nkyetaaga. N'agamba bawalabo, bakazi bo, batabani bo, esente zo, endogoyi zo, ngenda kutumira ejje lijje buli kyonna kye nnaayagala kibawe. Namugamba Mukama wange nzikiriza. Naye njagala mukitegeere kino nti mu ssuula eya 20 mbuusebuuse yagadde kubalaga musajja ono bamulumba nga Benikadadi ekimwogeza alina bakabaka abalala 32 beegasse naye balumbye omuntu atya omu. Ekinjogeza bino njagala kulaga tuvaawo okutuuka ku buweereza obw'enjawulo. Balumbye omuntu omu, bakabaka 32 bamwegasseeko. Musajja wattu bwe yakitunuulira n'agamba afudde. Naye Bayibuli egamba omusajja oyo nti bwe bagenda okulwana abaana ba Isirayiri baali batono nnyo, naye ng'ensi yonna ekwatiridde ekubyeko abalwanyi abava mu nsi 32. Kaakati balooza ensi 32 n'ogamba mu Afirika kumpi otutte North yonna ogimazeko oserengese, ne bano balumbye Uganda.
bazze kulwanyisa kibuga kimu naye jjukira ne Ramosi Gileyaadi baali bakitwala dda kati bazze kutwala n'ebisigaddemu. Munnange Bayibuli etulaga nti ebigambo bino byakola bubi omusajja ono, naye Katonda amanyi abantu be n'amutumira nnabbi n'amugamba nti gwe Akabu teweeraliikirira abo bakabaka bonna ogenda kubazikiriza. Mbazikiriza ntya ssebo? Tigwe tofaayo, genda ojja kubazikiriza, era amazima gali nti okuyita mu bwangu abakabaka abo bonna baazikirira ne badduka n'okudduka ne Benikadadi ne bamukwata. Benikadadi yaleese ba mercenaries bajje bamuyambeko naye n'akwatibwa. So bakabaka 32 badduse, abantu baabwe bafudde, batta abantu abasukka emitwalo 2. Abaana yali Katonda. Kati njagala ogende nange mpola mpola mu kitabo eky'Abassekabaka ekyo ekisooka essula 20 20:34. Olwasatumunya lwogera bwe luti. Awo Benikadadi n'amugamba nti ebibuga kitange bye yajja ku kitaawo nze ndibizaayo, era olyerimira enguudo mu Damasiko nga kitange bwe yerimira mu Samaliya. Nange bwe yayogera Akabu n'akuta endagaano eno. N'akuta n'endagaano eno. N'akuta endagaano eno. Awo n'alagaana naye endagaano n'amuta. Abasajja bazze okulwanyisa omusajja omu bali bakabaka 3 kati ne Benikadadi nga gwali. Naye amugambye bw'ati nti olw'okubanga onsonyiye n'ebibuga bye natwala bagenda kukola ki? Bagenda kubizza. Bwe naabizza kaakati kubanga nekitange yali abinyaga ku mmwe, muli baddembe okuzimba enguudo n'eyo gye twali twatwala mu Damasiko. Kaakati amangu ddala amazima gaali nti waayitawo emyaka nga 3 nga tekikoleddwa. Oli olwamuta ne waayitawo emyaka nga 3 nga tekikoleddwa, Katonda n'amunyiigira kubanga yata omulabe we. Kaakati ekiseera kituuka emyaka 3 bwe giyitawo, essula ya 22 ono ngenze kubuuka mbuuse 21 kubanga erimu Nabosi mujja kumumanya. Nabosi mu bwakabaka buno mubuuse. Kaakati mu 22 Bayibuli egamba bw'eti taata 22 olunyiriri olusooka. Mulabe ebintu nga bwe bitambula ne tulaga wa mu buweereza obwavu. Amen. Awo ne bamala emyaka 3 nga tewali bulwa eri obusuubi ne Isirayiri. Awo olwatuuka mu mwaka ogwokusatu Yekosafaati kabaka wa Yuda n'aserengeta eri kabaka wa Isirayiri. Awo kabaka wa Isirayiri n'agamba abaddu be nti mumanyi nga Ramosi Gileyaadi kyaffe, naffe tusirika ne tutakijja mu mukono gwa kabaka w'e Busuuli. N'agamba Yekosafaati nti onoogenda nange e Ramosi Gileyaadi okulwana. N'amugamba atya nti? Awo Yekosafaati n'agamba kabaka wa Isirayiri nti nze nninga ggwe bw'oli, abantu bange ng'abantu bo, embalaasi zange ng'embalaasi zo. Olwokutaano taata. Awo Yekosafaati n'agamba kabaka wa Isirayiri nti nkwegayiridde buuza ekigambo kya Mukama leero. Ne boolekera awo taata. Mu bigambo bino simanyi oba mugoberedde nti emyaka 3 ekisuubizo tekikoze eki? Tekituukiridde. Emyaka 3 tatuukiriza kisuubizo. Yamugamba ebibuga mbizza naye teyazza. Emyaka 3 girona kati kasitani n'emirembe sikyabatabaala ebintu bikomyawo. N'agenda neyeetulira n'asalako. Naw ekiseera kituuka kye bayita state visit, kabaka wa Yuda Yekosafaati amukyalira. Bw'amukyalira afuna endowooza nti naye owaali ffe tetusobola kukola alayansi, tetusobola kwegatta ne tulumba omusajja ne tujjayo ebibuga byaffe. Jjukira ono baali bagenda kumutta naye ne bamuta. Baali bamukutte mu lutalo naye ne bamuta. Ani? Benikadadi. Bamutadde n'asuubiza nti ebibuga ngenda bikola ki? Ngenda bikomya. Teyabizza. Emyaka 1, 2, 3
naye agenda okulaba nga munywanyi we kabaka wa Yuda amukyalidde n'aga nti naye omanyi tugende tunone ebintu byaffe tulinayo ebibuga bye baatwala naye nenda Musuguliyadi kinnuma tugende tubatabaale so nno wulira bino mukulu Akabu ye kabaka wa Isirayiri endowooza yegamba nti kasita luli namukwata atya so he relies on the past victory agamba kasita luli nawangula 32 naye wa 33 kakati bino lwaki sigega naawe netukubomu so what happens kyekino njalowooza nti obuwanguzi obwayita bumala okugenda okulumba kati bafune obulala ekirala alliance gyalina obumu n'okwegatta ne kabaka wa Yuda bigenda kukola ekyamaanyi bagenda kulwana bajja kuwangula amugamba tugende ekyomukisa omulungi ne bwe yali yawangulako waliwo yali yamuwanguza yali Katonda naye Katonda kuluno nga beerabidde Katonda nti bw'abanga nawangula luli neetaaga Katonda ne kaakati anyambe mu byeŋŋendamu Mukama yeebale twaliwo eddoboozi ery'omusajja gwe bayita Yekosofaati bw'abiwulira n'agamba kituufu okulwana tusobola tuli baaluganda tuli ba famire emu ebyaffe byebibyo mweffe naye ku mulundi guno njagala kubategeeza nti Yekosofaati alaba ye nti okugenda tugenda naye bwe tubanga tunaakola ebya Katonda ali wamu naffe kati tumale kunoonya Mukama kakati njagala nsooka ennyimirire awo tugamba buweereza obwaki obwalufu sebo omulabirizi magezi n'omukyala ekyoluswayiri mbadde nkinoonyaamu wano naye sikirabye ne ngamba tetujja kulwogera kuba nakikuweereza era ne bano nembaloopera naye musumba magezi teyakiwandiika kakati oluswayiri temuliimu leero muwulire waliwo muffe ffenna Katonda yeebazibwe olw'obuwanguzi bw'ofunye mu bulamu ofunye obuwanguzi ofunye emirembe owonyezeddwa obuulidde enjiri abantu balokose okoze buli kimu nogandi Mukama Katonda oli wamu nange ekkanisa zizimbiddwa ebifo ebikakanyavu bigonze abantu atasuubira kulokoka balokose ebyo byonna birungi kakati kyangu nnyo okutandika okulowooza nti nze nga bwe nawangula luli neero nja kuwangula omuntu eyasabanga ng'ayagala okubaako kyakola kati nga takyakola ki takyasaba ate nsabira ki ebyokukola tubimanyi omuntu eyabuuzanga Mukama nti Mukama Katonda tugenda kwogera naye tubuulire ku ki nga nti ye kakati nkyabuuza ki ebintu bino nabisoma kisobokera ddala fe abali wano n'abatazze okumanyiira nti kasita nze ebikola mbikola ki mbirina I have the equipment I have the experience I have the knowledge naye kati ebyokunoonya Katonda kikyagamba kati nga tujja kukirowoozaako Katonda yeebale nti waliwo omusajja gwe bayita Yekosofaati ayagala okuzuukusa obwongo bwaffe nti nga sinnagenda ku kintu nga sinnaba kukola kintu wadde byendowooza ebyokukozesa mbirina njagala okubuuza nti ye Mukama Katonda agamba ki mu Bayibuli yange ebyo gye nnina erimu ebigambo bino egamba bweti nti ye olunyi lwakutaano nti and Jehoshaphat said to the king of Israel, inquire first. Inquire first. But ebyokulwanyisa weebiri everything that you want to think about ebyokwenda kuteekateeka obyona ebikwata abiine amahegaloho amacumu agiine ebarasena nezamaani abantu abaine neyihe byakula byabalihambo okukireyo omuntu omwe naye ono omusajja amugamba nti ebyo tubirina naye sooka tubuuze Katonda first tusooke tubuuze Katonda agamba nti first for the word of the Lord Katonda agamba ki abalokole nze sitera nnyo okukuba Mukama yeebazibwe n'aleluya sitera nnyo ojja kugamba lwaki ndya nabo tokuba aleluya z'amaanyi ezo kubanga nzimanyi tuzikuba ate zitali ndi bannaayo n'olwokubanga olumu tetuzitegeera tukuba bukubi ne tuleekaana
njagala aleluya ne Mukama yebaze tunabyogera twogerera wantu awali ensonga ey'amazima. Nalabye mu lukuŋŋaana nga bayimba oluyimba nabaddewo nange njagala kwogera ku kino kyakatonda kyagamba. Bayimba oluyimba ne bagamba oluyimba lubadde luli mu Lunyarwanda lugamba amavi yose azafuuka mirimana, amavi yose azafuuka mirimana. Kakati abayimbi wano ku kituuti ne bayimba ne bafukamira nga nti amafi gonna galifukamirira Katonda ne bafukamira. Bwe bafukamidde n'ab'omu kibiina nabo ne bafukamira. Ne bafukamira. Amavivi gonna galifukamirira Katonda. All knees shall bow before the Father. Kakati ne bonna ne bafukamira. Mulira abooluganda abalungi nabaddemu mu kibiina. Kakati ne ngamba nti mu mutima gwange kuba njagala Katonda ky'aŋŋamba nga nti tofukamira bufukamizi. Sooka olowooze ku bigambo by'oyogera kuti amavivi gonna galifukamirira Katonda. Kati ababadde mu kibiina bafukamidde nga balina n'amasimu bali mu kukuba bifaananyi. Bafukamidde naye nga n'amasimu gakola ki? Bakuba bifaananyi bafukamidde naye nabala basanyufu azafukamire mwana azafukamire naye bagamba ebyo mukola tebikola. Bw'obanga ddala tofukamidde lwaki wamanyira ky'owulidde naye nga mwoyo tayogedde naawe ojja kutandika okukwata ebifaananyi. Okwata ki ebifaananyi nga muli kugamba amavi galifukamirira Katonda? Temubitegedde. Katonda bwe tumumanyira ne tutandika okulowooza nti bikola bukozi nga Akabu bwe yalowooza tukola byaffe. Naye Katonda yeebazibwe ne baga nti bw'obanga tonnawulira kyakufukamira tokola ki? Tofukamira. Lwaki? Kubanga tekikuli ku mwoyo. Ebikola by'eddiini birungi ngamba obuweereza obw'enjawulo. Ebikola by'eddiini biki? Birungi. Naye bwe biba nga tebiriimu Katonda ky'agamba tebirina kye bigattako. It adds no nothing. Wateekwa okubeerawo okutegeera nti Katonda kino kyatadde ku mutima gwange. Kaakati Yekosafaati yali musajja agamba nga tetunagenda kukola bintu bino Katonda mwali. Obuweereza obulungi era obw'enjawulo bunoonya okumanya Katonda kyakola ki? Kyayagala. Bunoonya okumanya Katonda kyayagala. Era nabbe neebuuza ne ngamba Mukama otuyambe. Bayibuli egamba nti omuddu oyo eyamanya Mukama we byayagala. Ngamba eyakola ki? Eyamanya Mukama we byayagala. Kiri mu kitabo kya Luka sura 12 olunyiriri 47. Luka 12:47. Njagala musumba taata okusomera kubanga ndi kubuweereza buno obwenjala nti eyamanya Mukama we kyayagala. Okay, kale kandabe. Luka 12:47. Goberera mpola mpola. So nno njagalako katundu kasuuka. N'omuddu oyo eyamanya Mukama we kyayagala. Kati bw'olekeraawo oyitogana musumba tokimazeeyo ebisigadde ojja byemalirayo. Naye njagala kulaga nti ng'omuddu amanyi Mukama we kyayagala. Nga kikulu kino ebisigadde ojja kubyeyongererako bw'atabikola waliwo ebirivaamu. Naye amanyi Mukama we kyayagala. Osobola otyandya nabo naawe muweereza munnanga ali wano okumanya Mukama we kyayagala nga tolina budde naye. In which way will you be able to discern what your master's will is unless you have spent time with him? Otine bwire na Mukama wawe oli omuhuuku. Mukama we twine bwire hamwe nawe kungano tekatekako za kukola ebyali kwenda. Oyinewo bwire bwangawo Mukama omwinyo bwire okugira Mukama mwino bwire naye bweweebuuza olunaku lwaleero nti naye awaayi abasajja n'abakazi abaweereza Katonda olunaku lwaleero ffe abazze wano abali mu lukuŋŋaana olw'omwaka tulina obudde ne Katonda. Weeteeke ku minzaani ya wiiki emu. Wiiki yo ey'emu gy'olina olina obudde ne Katonda. Yekosafaati alina sensitivity nti byonna tusobola obikola. We can run to battle. Twaza kuza mu lugamba tulwane konkarangarumu twaza kubuulira enjiri konkarangarumu twaza kola overnight luhangarumu twaza kutayayira abalwire twaza kuteereza ekyutu byonna byetwagala okukola Mukama abituwa naye Katonda kikyayagala tukole. Bwe tubeera ne Mukama waffe tumanya kyayagala. Njagala gwe weebuuze ti naye abaayi nze omuweereza mu wiiki emu ninayo oludde lunnengamba nti ku luno nti
nagenze kumala mu maaso ga Katonda Mukama wange abeeko kyayogera nange. Obudde tukyawulira, wulira ab'ente, ab'ennimiro, aba bizinesi, aba bodaboda, naffe abasumba nga bw'otutadde olina okudduka ogenda mu kino, olina okugenda mu kino, kwogatta n'abaana n'ogatta omukyala n'oteekako omwami, waliwo okulya emmere, waliwo okuzimba, waliwo ogenda mu lukiiko, waliwo ogenda mu nkuŋŋaana. Ekibuuzo kiri nti muddu wa Mukama gwe nga byonna obikola olinayo akadde specifically k'omanya nti kano nkamaze ne Mukama. Katonda yeebale olw'emirimu gy'atuwadde, naye bannange okukolera Katonda n'okukolagana ne Katonda byanjawulo. Kankiddemu, okukolera Katonda n'okukolagana ne Katonda byanjawulo. Kyangu nnyo nze okubanga ndina sikiiro, naye ng'obudde bwe mala ne Mukama bwaggwaawo, bwabula. Omuddu aliwo oyo amanyi Mukama we kyayagala. Abaddu ba Mukama mwazze gye muli bannaayo. Oli muddu alina obudde ne Mukama we, kubanga okumanya byayagala oteeka okumuwaki obudde. Waliwo omwana eyatunyumiza, kano si mwana kuba kati musumba, alina ekkanisa eyeeyo Ntinda, yatuwa obujulizi n'agamba nze gwe mulaba nali nkubira Musumba Kayanja engatto. Kofootyo kiki ekyabaawo? Nti nze nayingiranga mu ofiisi ye. Kayanja abamuyita Robert, musumba wa Miracle Center. Naga nze namukubiranga engatto, naye nga yingira mu ofiisi neŋŋenda kugenzi kujjayo ngatto nenzikuba nenziteekawo, ne bwaba taazambale naye nze nenzikola ki? Nenzikuba. Kuba nalina omulimu nga nze gwe baaguwanze. Nagula butawero nga mbeera nabo. Kakati bano abaana abalala abavubuka abamulabanga nga bamwegomba. Beegomba ki? Nti yagende wa Kayanja. Yakolanga bw'ati bwe yatugamba nti nakwatanga butawulo bwange neŋŋenda mu ofiisi nenzijjayo, ne bwe zabanga teziriko nfufu naye nenzikubaakubako. Kati bwe mba nzijjayo nfuluma ebweru, avubuka ne bandabako. Bwe mmala nentambula nenyingira ofiisi nenzikola ki? Nti ne bwe nabanga soogedde naye nga bandabye enkoze eki? Yingiddeyo. Tabaana babaha bwe bava yakomanga alina kyakugambye, alina kyagambye. Nti olumu nga mbagamba ne byatangambye kubanga saamulabye. Naye nga Israeli nti akaina omuhimba okuleba munaazo omuyisa mukulu, wali kumanya omuyisa mukulu niwali kumuhika yamutuukako, n'atuukayo n'akomawo n'agana kubanga ebirundi gesatu olunaku. Konze munnange weebale, naye nga kyayagala kiki? Bamanye nti abaddeko ne Kayanja. Awulira kirina engeri gyekimukoze eki gyekimutumbudde mu balala bano. Akati abaloku abaweereza ba Mukama, obuweereza obw'enjawulo obwabufu, njagala olowooze bujja butya? Bujja nga nange nina akaseera kenga nti kaakati sirina bantu, ngenze kubeerako ne Mukama. Mwebale okumpita, sijja kujja ngenze kubeerako ne Mukama. Mwebale abakola enkuŋŋaana ez'amaanyi, manyi abantu abamu tutambula mu nkuŋŋaana ezitali zimu, Mukama atusaasire n'otusaasira. Nga tuzire luno bwe luggwa n'ogenda mu lulu, luno ne luggwa n'ogenda mu lulu. Waliwo abakuyita mu night prayer, ate waliwo abayita mu kugulawo mu kkanisa, waliwo abayita kule. Sooka weetegereze. Kasinaba kugenda bino byonna, ye Mukama ngamba kyo, waayi mugira muleke ekkanisa sijja kujja kugula. Waliwo ab'embaga, okufa okwerabye, waliwo obukuziika. Ebyo byonna bikwata omuntu n'alowooza nti kasita nziika, kasita embaga nzibeeramu, kasita abazadde bonna nabatuuseeko. Weebale nnyo, olina akadde, oli omusajja yanyumirwanga Kayanja. Gwe nange tuli baddu abamanyi Mukama waffe byayagala, tubisanga wa? Akaseera koomala ng'oli mu maaso ge. Era nadde ndi mukwerooza nenga nti janabo gezaako, kubanga batugamba nti obwongo buno obw'omunda bulina n'obwongo obw'ebweru obusinga ennyo. Asinga obungi gabeera amaaso gano.
gakwata ku bintu bingi. Naye olumu Yesu bwe yagamba nti tugalangawo enzibirire, kati nja kugalangawoko ku maaso gange nzibirireko nga nojja Mukama. Olaba ne mu kanisa wano nga tukuŋŋaanye wano kisoboka okubanga naawe bano basinza otunula. Bano baba basinzaga kukola ki? Otunula. Olaba abayingidde akuuma akagudde, essimu enejja, kamesigi k'onoosoma, ate n'okufuluma ebweru ze bannange balokola abaga bwe mulabanga omuntu ng'afuluma afuluma ebweru ng'abantu bali mu kanisa gomanya aliko ekikyamu. Nabonaga nti tereerako nawe obireko mu maaso ga Mukama, siriyasi zibirirako ku maaso. Katonda yeebazibwa olwamu abatambula mbeebaza nga kusaba kwonna kuba kwakukola ki? Kwakutambula. Sifuddeeyo kwe kusaba kwonna kuba kale tambula naye okakkanako ddi naawe nebogirako naawe. Otambula nnyo buli lwofuna omukisa gwakukola ki? Gwakutambula. Otunula olwo omusajja agamba leka tuwulire Mukama kyatukola ki? Kyatugamba. Beera nange mbeera omuweereza nadde nasuubiza sijja kuwugira birala naye kakati ku luno katudde ku kyawandiikibwa. Yekosafaati yagamba nti abaye tusembere Mukama leka kwesiga by'omanyi, kakkanako wuliriza ki Mukama kyakola ki? Kyagamba. Naye singa tubadde beesigu ojja kukizuula nti ebitutwala bingi okusinga obudde bwe tumala ne Mukama waffe. Ebitutwala bingi. Eyo yonna gye tuva tukola nnyo ne tumukolera, enkolagana yaffe n'ekembeera. Nsaba Musabi Katonda atuyambe tubeere n'omutima gwa Yekosafaati okugamba nti abange nti nga tetunnabagenda ku birala tusooke tuwulire Katonda kyakola ki? Kyatugamba. Amaanyi n'okuyitibwa n'entalo ebiri bye tuwaana naye Katonda alina kyayogera naawe, alina kyayogera nange. Nina obudde bwe, nina akaseera ke, kakabe kakiro bwenjogera akaseera ke sikiririza mu lyasaawa gundi buli mwali n'essaawa ezitusobokera. Sigamba kubanga waliwo abatugamba nti essaawa zinakubeera mukaaga ogw'ekiro, abo njagala nabo mubasonyiwe bwe batyo balowooza, oba zinakubeera mwenda nga bukya. Gwe funa akaseera akakujaamu gekitana akaseera nakawa Mukama. Tewaliwo ssaawa Katonda lwaba avudde ku buweereza. Buli ssaawa yonna Katonda ku buweereza abeerako. Akola n'olwalira akyakola, awulira n'olwalira akyawulira. So mu bigambo ebyangu Katonda atuyise naye tubeere n'akadde wamu naye. Katonda atuyise funa obudde owulire Mukama wo nange mpulire Mukama wange kyagamba. Bwe tubanga tetubulina abooluganda oyinza okwesanga nga tukola byaffe. Obuweereza obw'enjawulo buneetaagisa okunoonya nannyini buweereza aŋŋamba ki. Kale awo nno nga tufuddewo njagala mwetegereze bulungi abaagalwa nti olunyiriri oluddako wano mu ssuula ya 22 olunyiriri oluddako Bayibuli etugamba nti omukulu ono yawulira, Akabu yawulira ebigambo bya muganda we gwayise abantu bange be bantu bammwe mbalasi zange ziza. Bwe yawulira naye bwe yawulira wulira bwe yakola. Taata oloddamu n'okusomera ddala bw'oli mu ssuula eno yennyini Bayibuli egamba ku lunyiriri kati olw'omukaaga. Awo kabaka wa Isirayiri n'akuŋŋaanya bannabbi abasajja ng'ebikumi 400. Bimeka? 400. Abooluganda abaagalwa olw'okubanga twagala ogende naffe baagamba ebikumi bimeka? 400. Ekyo kijja kumala webale taata soma. N'abagamba nti ntabaale Alamosugireyaadi nanti kindekeyo. Ne boogera nti yambuka kubanga Mukama ali kigabula mu mukono gwa kabaka. Kakati njagala ole taata neyanziza bannabbi baali 400. Kati 400 ebyabannabbi njagala oleme kwerabira nti mu ssuula ey'18 ey'ekitabu kino Eriya yali yatta bannabbi 450.
nga babayali. Kakati it is very possible, very apparent nti omusajja ono yaddira ekiseera bwe kyayitawo n'alikulutinga abalala. Bina baabase naye aleeseyo abaki abalala. Ega nti bali ebina baafa mu 5 n'alikulutingayo ebirala 4. Era bwe yayita his new recruits be yayita abazze wano naye ate kati bano bo tebayitibwa bannabbi ba Bayaali. Bayitibwa bannabbi ba Katonda. Ababayaali battabina mu 5. Naye kakati ku mulundi guno olwo omukulu aleeseyo ebirala 4. Ebyo ebirabikanga byo ate si bya Bayaali naye bya Katonda. Bino si bya Bayaali naye bya Katonda. So naye nga bya Katonda ebitabeera na kiseera ne Katonda. Okitegedde byo bya Katonda naye tebirina budde naki byo kasane tikikye baagala tikyekino nga bivubutula. Biri byali bya Bayaali byafa 18. 22 bano ba Katonda. Ebikumi ebi bina ate nga bo bali afeirebo. Nina n'endowooza nti ku lunaku olukulu olufaanana bwe luti nga bakabaka 2 batudde mu ntebe zaabwe. Tolaba nti bali bayinza n'okuba balina uniform. Bannabbi bano abajja mu royal courts balina ne uniform. Kwegamba ng'ojja mu maaso ga kabaka. Bakabaka 2 batudde. Yetegereze abagabe 2 bashitama beina omukolo bakweta nk'omuyisa wahanga n'oserera ekizwalo ekyola terimu akuleba eki. Onoonya nyambala eki ku lunaku nga luno. Naye ng'obudde bwa Mukama tebakola ki tebalina. Kaakati bazze and they are so ready to speak pleasantly. Beetegefu bajja kwogera n'essanyu basanyusa abawulira. Jjukira tugamba obuweereza obwaki district ministry obuweereza obwabufu. Kaakati obuweereza buno ne bano baweereza ekiyitibwa mu mulembe guno gweza kati baaliwo ku mulembe gwa Akabu ne Yekosafaati. Wano tebakyaliwo obadde ki be bayitibwa ku mikolo era balwana nnyo ku mikolo bakole ki nga tebakuyise ku mikolo baliwo akumanyi ani akumanyi ate bakuyita ku mikolo jangu otegedde omukolo gwokola ki ojjako. Abasajja 1,200 ndowooza tebafulira obutebe bwe bayinza okulagulira obulungi ne bubeera mu maaso. Kale musituke mulagule ne bayingirawo ayali abakulembedde naye ojja kumulaba. Baweereza si Babayaali bannaye agala muteji bano baali Babayaali. Bano baali baweereza ba Katonda naye nga be balabika ku mikolo. Omunene bw'ayita agamba tukubirane wali obaddeko abantu kati yebali nze ku mikolo nga tebampita kyali kikulumye oba kibaluma nammwe nze tekidduma naye tulira mbe kati yebali tebali tuyitako ddi bakuyitira eki ogenda kukola ki kubanga w'oyagala okubeera w'oyagala bakuyita kati bannange fe ate omuntu ayinza n'okulira nga omutima guzimba okabula batandika kuzimba omutima oluteekateeka muyo kantakuzayo kandi beeta bandi kandi za VIP tebakumpeereza konka nnyo wekukani ukanga ukampeereza emyaka erenjire konka kinyo kabatakunyeka sooka oleke gende wa Mukamaawo ebyokukuyita bibyekola. Era ajja kubakakasa nti obuweereza obw'enjawulo bw'obeera nga ofunye akadde ne Mukamaawo era bali kuyita bali kuyita ate we bali kuyitira olijjoze kukola bituufu ewaawo. Naye bino kati kanange mbeereko nange bandabe ebyo mbeegayidde obuweereza obwaki obwawufu ngegenda noonya obudde ne Mukama. Walibeerawo olunaku olumu wajjawo eddoboozi lya Yekosafaati nga ligamba nti naye tubabulidde naye tewaliyo balala. Bano tubabulidde bye boogera waliwo omuntu gwe nawulidde nga bagamba nti bannange yagendako ne mu State House ti naye ye teyasaba kintu. Nakalabye nti yagenda mu State House bamuyise nti newe yatuukayo yaga nti nzize kubasabira sizze kubasaba
naye nogenda ew'omukulu nogenda ewa RDC nogenda ewa MP notabako kyosaba olwo yagamba nti nze nzize kubasabira sinze kubasaba ate yoga wanjawulo balokole banna mukyaliyo obuweereza obuki obwawufu bwawuka butya nti tebunoonya kusanyusa bantu bunoonya kwogera Katonda byabugambi okwogera obuweereza obwo nno kati nja kubabuulira bulina omuwendo ogw'okusasulira. So my title today was a distinct ministry, the cost of truth. Obubaka bwange leero buliga nti obuweereza obwawufu naye omuwendo gw'amazima. Omuwendo gwaki? Gw'amazima. Njagala bannange kwogera nammwe nga nange njogera nange manyi essaawa zange saazitandikiddeko naye awo mbadde nkomaawo naye olwokubanga saatandikiddewo munzikirize newoleri gye twamalidde wabweru. Kale abakulu bano baleese ebina bwe bizze bannange ebina bwe bizze Katonda ono yeewuunyisa biragudde byalagula bulungi nnyo Bayibuli endaga mu kitabo ekyange wano eŋŋamba nti ono omusajja gwe bayita Yekosafaati ssebo taata bw'obanga okyaliyo bamaze okulagula naye kakati olunyiriri olw'omusanvu lugamba lutya taata? Naye Yekosafaati n'ayogera nti tewali wano nate nnabbi wa Mukama tumubuuze. Kabaka wa Isirayiri n'agamba Yekosafaati nti waliwo nate omusajja omu gwe tuyinza okubuulizamu Mukama, Mikaaya mutabani wa Imula, naye mukyawa tetokyerabira kubanga tandagulangako birungi wabula ebibi. Yekosafaati n'ayogera nti kabaka alina okwogera bwatyo. Kaakati njagala mwetegereze nti wadde nga VIP invitation Mikaaya yali teyagifunye ku mukolo gw'abakulu, agenda kufuna special invitation, baali tebamuyise mu banene ebina. Negye yali simanyi oba yali ku kaalo ki oba yali akola ki, ndowooza yali alinze kuwuliriza Mukama kiki kyakola ki kyamulaba, kiki Mukama kyayagala. Tebamuyise luli mu main celebrations ne functions, tabeerayo naye bamumanyi. Wadde olabikanga abatakumanyi naye waliwo abakumanyi bagamba nti omukazi oyo omusajja oyo wadde eno tatera kubaayo naye alina ebituufu. Alina ebituufu. Era bwe twasomye wagamba nti bwe baamuyita ono omusajja amulinako bwino amugamba ebyoyo byayogera nga tebireeta bululu, ebyoyo byayogera nga bijja kukuwa ebintu byaffe, ebyoyo byayogera nga abantu tebajja kukyamuka, okitegeera. Naye twagala oli ayogera abantu bagamba kyekyo oyinza n'okukola amayembe, kola n'amayembe n'ogamba kakati nze wano wendi. Wadde nga tewali akuyise naye ng'olina obuweereza obwawufu, waliwo akumanyi. Ekinsanyusa abooluganda kyekiro ekigamba nti bw'okola ebituufu n'abalabe bo babikkiriza nga tebayinza kubyegaana. Mujjukira abasajja abaasaba omulema n'atambula mu bikolwa by'abatumi. Nsula ey'okuna Bayibuli egamba abakwata ne babatiisatiisa ne balemerako. Naye ne bagamba nti naye ekyamagero kye bakoze kimanyiddwawo nga tetuyinza kukyegaana, tubatiisetiise kati tubagambe bwetu. Naye amazima amatuufu bagamanyi. Nze nno njagala okubagamba balungi obuweereza obwawufu bw'obanga waliwo ekyama, ndi mu kugamba gwe nga nange neegamba, bw'obanga waliwo ekyamagero Katonda kyakoze teweetaaga kumala kukiwujja ng'akuma essigiri. Oba tegere nga Katonda akoze kyawule wujjawujjamu nabo bakunaayagala.
wenyenye mutandika okwenoonya tewenoonyanga Katonda akoze mbabuulira amazima ebimu ebintu bino tukola bukozi kubanga twagala kufaanana balala sooka onoonye oba ekibadde kikuluma kikyaliwo tosobola kunoonya kibadde kikuluma nga wawonye situka mutandika okigezese eyo ndowooza y'abantu abaagala okusanyusa abalala n'okulabika tebiriiwo Katonda amponyeza weetaaga okumbuuza omuzibe w'amaaso bamugamba sooka otuuletuulemu olabe omulema yali ku kidiba wali nga bamusiyokaana essula ey'okutaano bamugamba sooka olabe osibulamu ekitanda oddemu ogwe obuweereza obwawufu butegeera ebintu ebituufu ate ebintu eby'amazima ne Katonda abiraba n'abalabe bo babikkiriza ne bagamba nti ekyo kikoleddwa ky'amazima era kituufu obuweereza obwavu tetukola bukozi kubanga n'abaana bwe bakola ki bwe bakola mwali muwulireko ekigambo kino njagala mwabali wano teweeraliikirira n'obwobanga wakikola Katonda akuyambe olwaleero kirowoozeeko tuli kubuweereza obuki obwavu wali tugenda ne tusabira abantu nga balokose temukimanyi namwe muntu wakkiriza mu Yesu ne tumusabira esala temugimanyi naye tugenda ne tulagira ne Katonda ne tugamba nti sangula erinnya lyange ani alagira Katonda sangula erinnya lyange igwe gw'omulagira mu kitabo ky'abafu ate oliteeke nga gwe obuyinza wabugyewaza okulokoka ate okulagira Katonda nze ndo bwe mba nzijuza foomu ezimu ntera okulaba nga ziriko byenzijuza nekubeerako ne official party kati official party sigijuza kubanga banteereddeko nti nyo official kati Katonda ng'omulagira sangula erinnya lyange kati ne twabikwata bukwasi kubanga twagala kufaanana balala bye tugamba nti omuntu akkiriza na mutima gwe n'ayatula n'akamwa ke Katonda yeebale bw'aba nzikiriza na mutima gwange ki kyenzikiriza bakiŋŋamba nti Yesu yafa era n'akola ki azuukira era yafa ku lwange nze yajja kunoonya nze ebyo byenzikiriza nenjatula n'akamwa ke neŋŋamba ti yajja kubanga yajja kunoonya ndokola nange ndokola naye ebyokulagira ate Katonda asalumba erinnya alijje wano kwegamugere Mukama bikula ebitabo peegi kyebaddeko nti ekyo kijjeemu sangula bikula kiri omuli abalamu ani awandiika mu kifo kya ofiiso kati olwokubanga olumu ebintu twabikwata era byetuwidde bakula naye kansoke embuuze Katonda ekyo kituufu bino byekola byebyo oba byenawulira kale Yekosafaati alemeddeko twagalayo omulala twagalayo omulala nsaba Katonda ono nannini ggulu obanga ekyalo kikumanyi oba arabisa akumanyi oba takumanyi naye Katonda asigale ng'akukola ki akumanyi kubanga Katonda bw'abanga akumanyi yajja kukuintroducinga naye ekimuleeta kiki ajja kuintroducinga omuntu aleese amazima ayanjula omuntu ow'amazima era njagala owulira omusajja ono bw'alayiza ono amugamba bamugambye nti omusajja ono simwagala mukyawa omukyawa why tibyayogera olumu tebitera kumusanyusa the cost of truth omuwendo gw'osasula olw'amazima amazima galina omuwendo era omwami omulenzi ono gwe twogerako bambi yafuna naye obuzibu naye njagala kusome ku byawandiikibwa kubanga obudde njagala kumukwata bulungi era sijja kunyaga mulala njagala tusome ku byawandiikibwa muwulire ebigambo bino soma wamu nange taata Yokaana 17:17 owulire ebigambo bino tuli kubuweereza obwawufu Katonda atuyise mu mulembe ng'obuweereza bungi era ladde mu lukuŋŋaana gyetubadde twogere ku makanisa gaffe aga Pentekote ne tugamba yogere kanisa z'omanyi ne boogera nenga baloza ziweddeyo n'omulala n'aleetayina nenga nvange n'eziringa ezo kubanga nnyingi n'amannya mangi naye mu mulembe okufaanana bwe guti Katonda mwantutidde okubeera n'obuweereza obwawufu sebo wulira obuweereza obwafu njagala mutale we mutambulira omulamu agwabo guli wano sebo taata 17:17 obatukuze
mu mazima. Ekigambo kyo ge mazima. Abatukuze mu mazima, ekigambo kyo ge mazima. Njagala mulire ndi mu kubagamba the course of truth, obuweereza obw'enjawulo buzimbiddwa ku musingi gwa mazima. Amazima ago tegakolera bali be mbagamba, gakolera nange. Omanyi biseera ebimu amazima ganyuma ng'ogabuulira balala. Ganguwa bwe gakyuka ne gakutunuulira ate naawe weeraliikirira, galinga mmundu. Emmundu agikutte bw'agitunuuza mu bantu abeera w'amaanyi. Ne bakote ne bagituusa ne bagimutunuuliza naye akakana. Kaakati ekigambo kyo ge mazima taata bwe kibanga bwe kiri ate Yokaana 14:6 yatugamba ki? Obuweereza obwalufu. Yesu n'amugamba nti nze kkubo n'amazima n'obulamu. Tewali ajja eri Kitange wabula ng'ayita mu nze. Kaakati njagala mwetegereze nti Yesu singles himself out n'agamba nze mazima. Ekigambo kya Katonda ge mazima. Ate ekintu kino kitawaana nnyo. Ekyamazima kitawaana abantu bangi. N'abasumba abamu amazima gabakaluubirira, n'abaweereza n'abakkiriza amazima olumu gatukaluubirira. Ne wesanga bali badde oyogera amazima nti wayi kanjogere ekyamu yangu abantu baleme kunyiiga. Olumu Yesu bwe yagoogera abayigirizwa be ne bamugamba nti okimanyi b'obirambye beesittadde. Naye ekigambo kya Katonda ge mazima, Yesu ge mazima. Kati wulira Bayibuli bw'egamba ate mu kitabo kya Timoseewo ekisooka 1 Timothy 4:1-3 weetegereze ekijja okutawaana ne mu nnaku zo n'ezaana. Ekigenda okutawaana era ekigenda okuyitinga rocks kiri wano. 1 Timothy chapter 4:1-3 Timoseewo ekisooka 4 olunyiri olusooka okutuba ku lwokusatu. Naye Omwoyo ayogera bw'atyo nti mu nnaku ez'oluvannyuma waliwo abaliva mu kukkiriza. Lwaki? Nga bawulira emyoyo egikyamya n'okuyigiriza kw'abasetaani. Olw'obunnanfuusi bw'abalimba nga bookyebwa emyoyo gyabwe nga n'ekyuma ekyokya. Nga bawera okufumbiriganwa era nga balagira okulekanga ebiriibwa Katonda bye yatonda biriirwenga mu kwebaza abakkiriza ne bategeerera ddala amazima. Ebigambo ebiri mu kitundu ekyo birimu bibiri ebiri ki ebirifulabula mu nnaku zaffe ze tulimu. Amannya nga tugalina n'obuweereza nga weebuli. Waliwo ekigambo ekyokugoberera obulimba, waliwo n'ekigambo abakkiriza ne bategeerera ddala amaki amazima. Kaakati amazima gano mulabe waabo weebulimba. Omulabe waabo weebulimba. Kaakati obulimba buno bukola era balimba Akabu kubanga njagala kubagamba amazima nti nabbi bali ebina Bayibuli egamba nti omwoyo w'obulimba yabayingiramu ne balimba omwami ono naye ne bamusanyusa. Abooluganda obuweereza obw'enjawulo oba obwawufu bwe buweereza obutayogera kusanyusa abantu nga twogera ebibanyumira. Ennaku ez'oluvannyuma ze tulimu twetaaga abasajja. Katonda ayagala abasajja n'abakazi abajja okubeera ab'enjawulo nga boogera mazima, teboogera bigambo bya kusanyusa bantu. Bwe mujjukira bira nti omuntu yalamuza waliwo n'emizimu gigenda ewa Katonda, tikubanga aliwo omuzimu gwayimirira ne gugamba nti nze nja kumusendasenda. Kati emizimu gigenda ewa Katonda nti genda nkola, kusooka kwetegereza kontekisiti. Kaakati goyinza okukola nti gwali muzimu nogazi gwali guvaawa, gwali gulaga luddawa. Abooluganda omuzimu togamba nti ate gujja okutambula nawe byogera amazima obeerako omuzimu obulimba obeerako omuzimu buli lw'olimba obeerako omuzimu era omuzimu gwe gukola kubanga Bayibuli tetulimba etugamba mu Yokaana 8:4 nti Sitaani okuva ku lubereberye mulimba ate ekitayi wa bonna abakola ki abalimba nabuli ayogera obulimba mutabani we. Kaakati omuzimu teweebuuza nti ate gwali mudala. It's an expression ekulaga nti kasita olimba naawe nange bwe tutandika okulimba abantu olw'okubasanyusa guba muzimu. Toga nti nagwo gugobe nga tonagoba mirala. Nagenda omanyi ne ŋŋamba saagala munyigire bannaayo eddakiika zange nzibaze muzaayo 25 temweraliikirira era nja kuba nfudde wasi
nagenda negamba abooluganda oyakubye mu ngalo agamba yange omusumba ogende naye si kibi nakyo naye temweraliikirira tuddewa negamba abooluganda nti mwe abooluganda abali wamuti bwe tuba nga tunakola obuweereza obwawufu nga nange bwe negamba temupanga Katonda. Don't stage manage what God can do. Nanga mutegeeza ati konze bwe ngenda okukusabira wano ate ngenda banga ali omuntu agenda okukwata wali ntandika okuzopanga ki ngenda kusaba naawe kati naye waliwo omulala awakwetezeemu opanga ki mbabuuza nti oze kukola kigwe naawe oze kusabirwa bw'aba taze kusabirwa dde yatuule okwatako ki lwaki onteekateeka ngwe lwaki ondowoozesa nti mwe lwansabira nina kugwa kati mwabakwata eri emabega maanyi gani agasuula ono mwe tegabakwata nawe gakukwata bw'oyagala maanyi gakubaka bubasiba obaka ki bantu bazze kusalirwa bazze wa Katonda naawe weereeteddeko vaako kubanga amazima ago abantu tebagagala naye nga ge mazima Katonda bw'abanjagala ku ttaka olwaki onkwata ombaka ki ndeka Katonda ate kiwangula ki naye olwokubanga tukutte ebintu ebinyumira abantu basanyuke nange mmala kutunulira bati oyo anaaba mu gumwoyo olaba abantu bwebeesuula ebintu ebyo bya muzannyo drama ne komedi tumugaane tugamba temukolera drama Katonda takolebwako drama tukole obuweereza obuki obwawufu nzizze kunoonya Mukama nina ekyetaago kyange nina ensonga yange bampisenya n'okudde ndi mwonoonyi njagala Mukama kunyamba nsabirwe nina okweraliikirira njagala Mukama nyamba mpumuze naye bw'aba nampumuliza ku ttaka muleka mpumulizewa ku ttaka bw'aba nampumuza nyimirire ekazimirire kaakati olwokubanga abantu balinyumirwa ojja kwiraba ku TV abulimba bannange tubujje mu kkanisa twogerere ddala amazima abagaagala bajja kugaagala era omulajaga nti bw'obuulira ebyo ewange tojja kujja sijja kujja kaakati Katonda okubeerawo kwa Katonda kintu kikulu abooluganda ngamba obuweereza obw'enjawulo bw'obanga wabaddewo akomeddwako mu ngeri ey'enjawulo ng'ali mu kibiina probably Mukama has slain him ayagala kumuteeka wansi abeeko kyayagala naye kubanga gwe njagala kukujuliza nti buli muntu yenna eyagwa ku ttaka ng'ogjeeko abajja okukwata Yesu mu 18 Lukaana ng'ogjeeko abajja okukwata nabaga nti nze enzuuno ne bagwa buli muntu yenna Katonda gwe yasuula yayogera naye kaakati abamba gwira bwereere basobera bwereere kaakati bw'abanga Katonda yamusudde mu kibiina ate mmwe bakanyama abamusibula okumuleeta wano muleeterayo ki olaba ate twasibula tuleeta eno oleetayo ki ti ate tuleeta eno omukulu alabe nga yakasuula emitinga mukaaga bannaye obuweereza obwaki obwawufu tubeere amazima abantu bagende mujja omuzannyo mu kkanisa omuntu bw'abanga Katonda amukozeeko muleke amukoleko bw'abanga aliko ekizibu ekireetaaga obuyambi leka abo abamuyamba okumugjawo olw'obutataataganya balala bamutwale bwe banaamuyambira so si ku kituuti kaakati naye olwokubanga munange bitwakuze tulaba buli omu agwa bali basitula baleetera n'olaba emirambo nga 8, 10, 15 ate kamera n'egifookasingako nnyo sebo n'abalinga abavaako emisimu oli bw'abanga waliwo manifestation nga ya myoyo mibi ate kati tukiteera kibano mu microphone kikolemu ki neddawomu obuweereza obwaki obwawufu kati amazima gakaawa naye abo abawufu bajja kusigala nga gakaawa naye nabo bajja galya bajja ganywa bajja gagabula abantu bagamba amazima ekkanisa etereere
ndagambye ab'Oluganda nawandikidde ne Eros bannange ne mugamba ab'Oluganda balina olukuŋŋaana lwa njiri luli mu kyalo kyaffe kumulujja kumubiri ewaffe bakuŋŋaana buli wakusatu kubuulira njiri n'emizindalo naye bajja saawa emu n'ekitundu ez'ekiro ne balyoka batuleekanira tivi tojja giwulira tojja concentratinga bayimba ne bakuba enduulu ne bakola ki oluvannyuma saawa nnya ne balyoka banyuka bwe tuweebwa amasannyalaze ne gatabaako ne tugamba Katonda weema oba tugobe tuba tulyawo nga bataddeko genereeta public meeting kyekolwa ekiro nga teri mu enclosure n'ogenda mu tawuni nolwaliko ye mwe n'abala abali wano banaye ababuulizi abajja ku bituuti nga omubuulizi wakubuulira njiri naye ku kituuti bamuyita saawa emu n'ekitundu saawa bbiri lwaki temubuulira misana lwaki mulinda enziriza neekwata mutandika okumuna tunoonyaki ekiro ulire emisana nga abantu bakukola ki bakulaba male enewe ndi mukugamba nti olumu amazima gatawaanya abantu ffe bwe twakisanga kaakati ebiŋambifudde endakiika zange nga tezinnaggwayo abaali omwami ono bamuyise Yekosafaati kabaka bwe yamuyita n'atuuka yamubuuza nti ono nagenderera musigiriyadi ntabaale oba sigenda namugamba mukama wange kola ki genda Katonda akuwadde omukisa ekintu ojja kibba naye olwokubanga abantu amazima bagaana magaane baba bagamanyi kabaka Akabu yamugamba nti n'atuusaawo okukulayiza oleme kumbuulira kintu kira wabula amazima gokka lwaki n'abatayagala mazima nabo bagamanyi nti nga ganye kubanga awo sifunirawo naye nga ngamanyi nga ganye kubanga abo tegampa popularity naye nga ngamanyi n'olwensonga eyo abalungi abakola Yesu lekubo n'amazima n'obulamu Bayibuli etugambye nti abantu baliva mu mazima kaakati ssebo timuseewo kyenjagala n'oluvannyuma njogere ku bintu bino biringa kimu bibiri bisatu bina bitano ebingi nnyo naye nga ebigambo bino ngenda kubyogerako bwogezi taata timuseewo ekyokubiri 2:15 owulire Katonda kyayagaza obuweereza obwa nfu kiki kyatwagaza kiri wano ekigambo kya Katonda ge mazima 2:15 fubanga okweraga ng'osiimibwa Katonda omukozi atakwatibwa nsonyi ayisa wakati ekigambo ekyamazima kakati ekigambo ekyo nga kyaki kyamazima kale ekigambo kyamazima naye nekyobuulira nga okiyisa wakati kibeere kyaki kyamazima obuweereza obwawufu nawe nze ndowooza ku bigambo distinct ngamba distinct ngamba distinction ebintu bino byanjawulo okuva ku bino bitulina okulaba kale mulire ebigambo bino while you stand on the truth expect the following buli lwolindirira ku mazima suubira bino ngenda kubyogera buli lwobeera nayagala okubeera n'obuweereza obw'enjawulo n'olindirira ku mazima suubira bino buli lw'onooyagala okuyimirira ku mazima n'oyagala okubeera ku buweereza obwawufu suubira bino ekisooka unpopularity kyekimusumba nwanyi togenda kutunda obutatunda obutakola ki obutatunda totunda togenda kutunda buli lwoyimirira ku mazima n'ogamba ngenda kukola obuweereza bwawufu ng'omanya weeteeketeeka obutakola ki obutatunda. That is the cost of the truth. Kakati number 2, rejection. Bw'onoobanga oyimiridde ku mazima ojja kugaanibwa. Bw'oyimirira ku mazima totunda ogaanibwa. Era ojaga bannange ekintu ekyaffe nga tekibuuminga nga tekitambula nnyo lemera waawo nga kirabika tekikuze ku misinde myangu nnyo lemera waawo. Abanoga emmwanyi
bw'oyagala okuweza eddebe amangu n'ebibiso obikola ki obinyabwa naye bw'oyagala okukola kaawa omutuufu onoga mwanyi zengedde ddebe tewera mangu naye bw'olowooza nti njagala byamangu bannange obuweereza kola biri ebyabala naye kakati ekirala bw'obanga onoobeera ku buweereza obw'enjawulo nga bw'amazima expect isolation bajja kukusosola nti oyo naye yatusitama omusajja yagamba nti omusajja simwagala anti buli byayogera binfumita lemera waawo babeere batono. That's the cost of the truth. Bw'olemera ku mazima ofunamu lack of recognition, tewali akumanya. Omwana oliga yakagira mabiti kyakutandika nti omusajja ali wala nnyo n'enjiri atuuka buli lugi lwakonkona luggula kale luggule naye olugi lwonna lwakonkona lwa ku nsi kuno. Fuba okulaba ng'osiimibwa Katonda omukozi atakwatibwa nsonyi ayisa wakati ekigambo eky'amazima. Lemera awo abooluganda, tulemera awo. Bwe tunaalemera awo waliwo asiima ng'asiima ye Katonda. Ekirala nkukakasa ojja kubeera bw'osoma ebyawandiikibwa n'abaluganda bali wano n'abawandiisi ojja kubateekako ebyawandiikibwa byo nga mmaliriza negamba nti you'll expect imprisonment. Tewaliwo torture and imprisonment. Buli lw'obeera ow'amazima abantu bayinza okusiba mu kkomera eri physical n'eriri social n'eriri emotional basobola okusibirayo. You will realize that imprisonment and torture will await for those men and women that stand to minister in a unique manner. Abo abayimirira okuweereza nga bajawulo bajja kubaggalira. Mbadde nsoma nina nti bambi ono omusajja yafaaki taata somako katono wano kino tukiguse Yokaana Matayo 14:3-14 olabe omusajja ono gwe bayita Yokaana. Kiki ekimusibya, kiki ekimussa? Matayo 14:3-14. Kubanga Kerode yali akutte Yokaana n'amusiba amulanga ki n'amuteeka mu kkomera olwa Kerodiya mukazi wa Filipo muganda we. Lwaki? Kubanga Yokaana yamugamba nti kya muzizo gwe okubeera naye. Bwe yali ayagala okumutta n'atya abantu kubanga bamulowooza nga ye nnabbi. Kati ne bwe tulekera bera mubimanyi bamusazeeko omuntu afudde nga bwe mubimanyi olw'okulokola obudde. Ekisibya Yokaana kiki? Mazima. Muweereza wa njawulo naye ekimukwasa mazima nti ekyo kyokola si kituufu. Ko Kerode nkulinako obuyinza nja kukusiba. Yamukwata n'amusiba n'okumuta yali ayagala naye ng'atyama okutuusa luno olunaku lw'amazaalibwa nga bwe nijjukira. Musajja wa Mukama ne bamusalako omutwe. Enkomerero n'etuuka bwetyo. Buli lw'ogamba nja kuyimirira ku buweereza obw'enjawulo beera wa mazima, ekyo kikuyambe kujja kubeera munnyo ogulunga buli kimu. Kambabulira mu Luganda omunnyo ogulunga ebijanjaalo, omunnyo ne gulunga doodo, omunnyo gwe gulunga ennyama, omunnyo gulunga akatogo, gulunga ebinyeebwa, omunnyo gukola buli kintu. I want to simply say nti omunnyo gw'obuweereza obw'enjawulo obwawu mazima. Lwe gali kubula olitufumbiranga ebintu nga biwera naye nga tebiwooma. Naddala ewa Katonda kati gwenywerera ku mazima, kola ebyamazima, beera wa mazima. Kubanga Buganda bwe twogera obuweereza obwawufu ate tetwerabira omuweereza. Kubanga tewali muweereza atali mwawufu, akola muweereza bwawufu. N'omuweereza ateeka okubanga muki mwawufu. You must start distinct before you can perform distinctly. Kola ebyawufu naawe beera mwawufu. Mbadde mbuuza mu Luganda ne mbaga nti bw'olaba omuntu yenna atalina bujulizi nga muweereza, tunuulira bino tatuukikako. Ng'omuweereza talina bujulizi bulungi nga obujulizi bwe muzibu wa kutuukako.
bw'atabeera na bodegaadi ba mubiri abeera na bodegaadi ab'emmundu oyo omanya talina bujulizi sikulimba saagala kuyimba omusumba nga totuukikako omubuulizi w'enjiri totuukikako apooso totuukikako nabbi totuukikako gw'oli okawululwa butya tolina bujulizi kubanga omuntu alina obujulizi atuukikako ategeerekeka awulikika asemberera abantu abeera n'abantu naye kasita oliraba omuntu yenna nga batuuse okuga nti kakati oyo nti watuula tewaba watuulawo waayita tewabeera waayitawo omanya obujulizi takola ki so nga tonayogera kuweereza bwanjawulo tulina okutegeera nti naabukola omuweereza atekwa kubanga wajawulo atekwa okubeera n'obujulizi bw'obanga totuukikako oliko ekizibu beerera awo omwoli olumu babeegomba omwana omu yaŋŋamba tibanaagemala byekitiibwa konze kiki tubadde tuziika konze otyo naye omusajja wa mukama olwazze ne batukuba emiggo ne batujja baafu ne waayita ate nga yo nvuuka kubanga baali balina kumusala nviiri ng'alina onnalabya ekitiibwa sajja wa mukama alina ekitiibwa ekitiibwa n'entiisa ebyanjawulo yakola ebireeta entiisa ku bulamu tosobola kuze talina bujulizi tewaliwo omuntu alina bujulizi ayinza kweteekako bamukuuma katonda yebale mulagizi waffe sinayo kubala kubanga bazze naye ndabye oyingidde mpolampola n'omukyala ti sirabyewo naye bwanga basigaddeko ebyo tujja kubalaba naye olwokubanga ebbanga litumaze sibakanyama sinnabalaba sebo dokita naawe oli wakitiibwa naye sibalabye okujjako nga muganda wange golfu yaabwe yabadde bodegaadiwo naye banga musombali golfu tabadde naye mulage muntu munene naye ndabanga abaga nti ffe tuli baawano era tuli mu bantu kubanga banjawulo osooka kubeera wanjawulo n'olyoka okola obuweereza obwenjawulo kale kiki ekirala ekibaawo tugambye nti omusajja ono bamutidde ki bambi bamutidde kubeera w'amazima kale njagala weetegereze ebyokulabirako anti yesu yatugamba nti bwe babanga babayigganya nga babalanganze ne babayisa mubi temweraliikirira nabo abasooka baali bakola abo bwe baabikola si be bali ebina kaakati njagala nkulage tuwali omusajja gwayita Akimereki ojja kwetegereza mu kitabo kya Samwiri tugenda kusoma ebiwandiika buwandiisi Samwiri ekisooka 22:11 okutuuka ku 2 Samwiri ekisooka 22 omusajja oyo yali kabona yabuulira Sawulo amazima n'asalawo bamutta abalala ne batya okumutta naye Dowegi n'agamba nja kumutta kubanga amubuulidde amazima yayigganya Dawudi ng'amulanga bwereere Dawudi n'addukira ewa bakabona ne bamuwa bambi n'effumu eryali erya Goliyaasi Sawulo olwakiwulira n'agamba ali luddawa n'agendayo n'agamba lwaki omulabi wange wamukkiriza omusajja n'amugamba nti amazima gaddwegati omwana olw'omulenzi nti ng'akuweereza ebbanga ddene ng'abadde mwesigwa ng'abadde akugombera ng'alwanya entamu n'alibadde ntya omubi ate okumumma okumuula ekyokulya n'okutambula genda naga nti bajja kutta omusajja baamutta abalala baaganda okumutta Sawulo bwe yalagira naga nti naye wama Dowegi jangu tumumalirize ne bamumaliriza n'abaana be ne mukyala we kiki mazima ow'amazima abeere w'amazima obanga kivaamu kino there is a cost that comes with a distinct ministry tosobola kukola buweereza bwanjawulo akati omulala bamuta Kanani ye Kanani ono yali nabbi ate ne yamutta yali Asa mu kitabo ky'Abassekabaka ebyomumirembe ekyokubiri 16:7-10 ebyomumirembe ekyokubiri 2 Chronicles 16:17-10 Hanani bambi yabuulira kabaka amazima kabaka era n'amutta kati mumutte amazima galina omuwendo ow'okusatu ye Eriya mu Bassekabaka ekisooka 1 Kings 21:17-20 Eriya musajja watu
kabaka mulaba mugamba nti otuuse omulabe wange otuuse kwatawanya Isirayiri amugamba nange musinze mulabe wo siri mulabe. You never be popular, especially when you stand on the truth, because the truth is the foundation of a distinct ministry. Amazima gwe musingi ogw'obuweereza obwalufu. Eddakiika ze ninayo zisobola okusoma naye tojja kusoma Yeremiya n'omumalako. Yeremiya ye mulala, essula ya 22 emugendo gyesomerwe kulabe Yeremiya. Yeremiya yayogera amazima mu maaso gaako naga nti emisango gye muzizza mujja gisasulira, Yerusaalemi bajja kizikiriza, gwe kabaka bajja kutwala n'abaana bo. N'agamba ekisajja kino mukisibe. Baali bamusibye n'amutumira 21 nti mugende mumubuuze bannange tunaaba bulungi. N'agamba nga bwe nagamba misikyusa. Bwe mukola ebikyamu Katonda ajja kubakola ki? Ajja kubabonereza. A distinct ministry yeesigama ku mazima. Amazima gakuveeko ojja kukola ebyabalala. Now nga mmaliriza, the choice is put before me and you. Ffe tulina okwesalirawo ku bino. Salawo bigambo kubanga nabeera omuweereza w'amazima. Choose from this thing 1 2 3 4 5. Lowooza ku bino. Choose to be different or the same with others. Choosing nti nja kubeeranga bo oba sijja kubeeranga bo. Tabani wange omu ali egayaza bamukulembeze ne bamugamba onoobeera omulabirizi olina okufuna ekyambalo kigula ssente bwezi ate mu ssente muziweereza wano. Mutabani wange n'agamba nti bannange mundeke nze sifaayo ojja kulabika bubi. Lwaki? Ndati ffe tubeera ku mikolo tulina okubeera mu byambalo. Bannange ebyambalo ebyo njagala kubyogerako naye si kati. Ebyambalo ebyo bijja abantu ku mulamwa. Kubanga oli wano nga naawe kikutwalaganya, Mukama akuyambe eddayo kyogereko obuweereza obwawufu. Bambi n'agaana ne bagamba ssebo n'aga nti abe ki kubanga munzijjako bino ebyobulabirizi nti kambiveeko ti ate tukwako n'ensi bugula ekyambalo n'olwaleero akyalinga abalala abangamba baliko mubi. Katonda kandi musumba ate ebyambalo binoonyako ki? Bannange mutereere ebyambalo tulina gye bitulaza. Abantu baagala visibility. Gwe noonya approval ya Katonda. So ng'ebyo tebinyuma. Saaze kwogera binyuma. Wow. You choose between being separate or mixed. Choosing osalawo okubeera nga ng'oyawuddwa ng'oli mwawula ebyaddala oba oli kintabuli. Choose. Ekyokusatu, you choose to be special or ordinary. Osalawo okubeera ow'enjawulo oba owa bulijjo. Bonna bye bakola naye bwati bakola ki? Bakola. Obuweereza obwawufu olina kusalawo kusasa. Nja kubeera wanjawulo, sijja kubeera wa bulijjo. You choose to be clear and not ambiguous oba confusing. Osalawo okubeera nga bw'ogamba nti emu ebyemu tokola bwoti. Nabagamba abasajja abo baali bataano. Akamwa ako koogera birala n'engalo zo zikola ki? Birala. Baali bataano. Kakasa nti oli kiriya. Bw'ogamba bataano kale funya ekikonde banaakuyita owa DP oba yanjuliza engalo zonna bakuyita owa UPC. You choose between being clear or ambiguous or confusing. You choose to be unique and not common. Kakati, distinct ministers produce distinct ministry. Ba minister abawufu babeera n'obuweereza obuki obwawufu. Kakati, our character will determine the quality of our gifting and its their sustainability. Embala yaffe ejja kusalawo ekikula eky'ebirabo byaffe ate n'engeri gye binaawangaalamu.
taata olowooza singa bano nga tusomye Yokaana 15:18 okutuuka ku 20 nja kuva wano nga nsabye Yokaana 15:18 okutuuka ku 20. Ensi bwe bakyawanga mumanyi nga yasooka kukyawa nze nga tennaba kukyawa mmwe. Singa mubadde ba nsi, ensi yanjagadde ekyayo, naye kubanga temuli ba nsi, naye nze nabalonda mu nsi, ensi kyeva ebakyawa. Mujjukire ekigambo kye nabagamba nti omuddu tasinga mukama we. Obanga banjigganya nze, nammwe banaabayigganyanga. Obanga bakwata ekigambo kyange n'ekyammwe banaakikwatanga. Ssebo Katonda ffe omulungi tukwebaza. Oyagadde olunaku lwaleero twejjukanye, twezeemu amaanyi, twewagale, twerabule, tweyimuse, twesiikuule okunoonya okubeera abaweereza abaawufu ate era n'obuweereza butobere bwawufu. Mukama obwo obuweereza obwawufu bugulumiza erinnya lyo, bunoonya ebya Katonda, butwala obudde okuwuliriza ky'ogamba, ky'otagambye Mukama tuyambe tusiike. Mukama bwe tunaabanga abalala baleekaana, leka Mukama wange tukakkane tuwulirize. Bwe kiba nga kibaleekaana kituufu tunaakyanukula, bwe kinaabanga si kituufu Mukama nga si kyamazima tunaasirika. Naye Mukama tewaleka mu buli mulembe gwonna nga tolinaawo omujulizi, lekawo omujulizi Mukama mulembe gwaffe anaabeera omuweereza omwawufu, anaabeera n'obuweereza obwawufu mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Amen. Mweyanziza nnyo, mwebale okumpuliriza, nsanyuse nnyo okubeera